Muli mutaba mikwano amanya n'eddoboozi shanazawja kabebi ka mami kadota akambwe kati akafanna taata waako wano ku My Family Rise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero mwana muwala yakiguddeko bwe yagenze ku mukolo n'azirikirako omukolo ogugwo gwennyini ogw'okwanjula nadda engulu oluvannyuma lw'ennaku 3 mu butuufu nga tamanyi kiki kiriwo. Abakyala tutera okugeraageranya abasajja ne tubajereegerera tekyetaagisa mukazi yekka omusajja yekka okubeera nga awasa olw'ensonga ki nti abasajja batera bajjampe nga tonnaba kutuuka ku coolinga down mu bintu byonna byonna bye wabadde wakoze oba by'oli mu kukola kikwetaagisa okuba nga obitereeza oluvannyuma nga tonnawasa. So naffe abakazi kalowoozo kange ng'omuntu wali okitunuddemu nti no kyetaagisa mukazi yekka okubeera ng'afumbirwa kubanga omukazi nga tonnaba kulowooza nti n'enjala toyagala kusobola zisala oba tonnatuuka zijjako tolowooza okubeera nti nno ogenda kufumbirwa. Bw'oba nga tomanyi nti nno osobola okubaako naawe ky'olowooleza omusajja bireke tofumbirwa. So mukwano gwange weebala okusubscribinga, weebala okukomentinga, mwebala okusharinga era wonna wosanga kakilipa katiniwe kati kakulidinga ku nnene era ng'eri ku YouTube okusobola omalayo biki ebiri mu maaso oba ebibadde emabega. So omwana ow'obuwala ono mukazi wattu bagamba nti ekuba omunaku tekya naye mu butuufu tekya. Mukazi wattu yagenda yakayanjula abasajja be 6 naye kyamutukako ku mulundi ogwasembayo kyekyali ekyamaanyi nnyo era nsuubira taliddamu kubanga akola ekintu ekyo. Olwaki? Emyaka 4 kwetaana egiyise emabega mwana muwala yagenda n'ayanjula omusajja we ejjinja era emmotoka ez'ebitiibwa zagenda function nebeerawo bulungi buli kimu ne kitambula bulungi. Bannange tweyagaliza yes kituufu buli omu ayagala okweyagaliza. Bwe batuuka ku mukolo era omuwala yaliwo nga bamukozeeko bulungi kuba kyali kikyala kirungi nnyo ne kivaawo nga basenga we bali bamama we bali abamama abataabo bamufumbidde biki buli kimu kyonna kigenze mu maaso bametroni abaza okubuuza omukolo ne gutambula bulungi nnyo era n'abanga afuna omusajja we omusajja yaddayo ebweru n'amanya alese mukyala we wano mu Uganda ali bulungi era bambi nga boogera buli lunaku. Omukolo ogwokubiri bannange gwe bayita okusiguukulula ebitooke gwali sayidi z'e Masaka nga nno wayise omwaka gumu n'ekitundu nga yakayanjulwa jjukiramu. So olwo olunaku ye yamutwala yali mukungu era bwe yagenda n'atuuka ku mukolo amaka agatemagana obulungi n'awasa mwana muwala ebibawerekedde emmotoka ezibawerekedde z'abaminisita batuuse bulungi bawasizza mwana w'obuwala nga ayita bulungi mu mikolo buli kimu bakireeta ng'era wekyetaagisiza ne certificate nga weeziri era mwana muwala n'ayanjula bulungi nnyo. Siba Reese eyo tutambudde omukolo ogwokusatu ne gubeerawo era ne bihapeninga nga bamwanjula bulungi era n'abeerawo. Olwaki twagala nnyo ebintu ebyamangu, twagala nnyo ebyokufuna nga tetubikoleredde ng'abantu, twagala nnyo okubeerawo nga buli kimu like balaba gwe ng'omukazi nze ndiko nze mbeerawo oba okitegeera kyenza kugamba ali awo ndaba kyemmanyi okitegeera kubanga abakyala ngaffe twagala nnyo okuba nti kabaani nze gwalaba twagala nnyo okuba nti nze nina nakola kino nze kwegamba ebiseera ebimu tubikola twesome twerage
olima mu gavumenti nze bakanyanjula emirundi 6 naawe obeera ogambe nzi tebanyanjulangako. So 12 ani ali ku kituufu era ani ali ku kikyamu. Omwana ow'obuwala yafumbirwa yakola okwanjulako okwo ne kugwa bulungi mu myaka emitonotono nga actually emyezi 6 nga bakamwanjula eri yali nga ategeka guli omukolo nga wategeka n'omulala. Basenga babaawo ku buli mukolo ababuuza weebali bulungi ab'ebitiibwa ate tewali gwe yayanjula ng'ali awo aleeta bulesi buntuntu buli yatwala yamuwanga bingi. Emmotoka anti amulabye mwene emmotoka era yamulaba mundala kwegamba bamuwanga bingi ng'omukyala era nawe kyeweegomba okuba nti nze singa yenze oba kitegeera. So netukivaako wayitawo ebbanga nga maze okwanjula okwo kuyisizaako emyezi 6 awo. Bibangawo Katonda akugezesa n'akuwa ebintu ebisinga naye era bagamba ennaku z'omubbi ziba 40 bw'ozisussa. Simanyi kiki kibaawo era simanyi kiki kiba kigenda mu maaso era simanyi nti oba zaali zisusseeko naye ng'Omuganda agamba ennaku z'omubbi ziba 40. Tekiriiko nti wabbye eki toba wabbye oba tewabbye, buli kikula kimeruka baki ekyo bwe bakyogera. So omukolo ogw'omukaaga gubeerawo recently wano eno si bbanga ddene emabega. Mwana muwala nga muganda we yali munne yali yakulira bweru n'omwana muwala nga yakulira wa nnyina babeera bonna maama we nga bakula buli omu nga abaako kyakola mu bulamu ng'era obulamu gye bututambuza butuzza nti leero obeera wano enkya ne bagamba gundi ali gindi. Actually ebiseera ebimu tetumanya nti eno oba natuuseeyo natya bakubira kasimu weetaagisiza ddala wano okubanga obeerawo n'ogenda nomanya nti eke kiwedde. Naye kati mwana muwala kwolwo yateeka mikolo jjukiramu buli mukolo gubaddengawo ng'era ayanjula bulungi nnyo nga abantu bonna babaako mu bitiibwa ebingi. Ndayira tayanjulangako muntu nga si wa kilaasi nene asimbukireyo waggulu mu baminisita ababiki. Kati wano ngaleeta musajja we ku mukolo ogwo gw'omukaaga. Lunaku lukya bategeka mikolo, sente baazimuweerezza zigenda okukola ku buli kimu. Tekyetaagisa nti nno teekamu yadde 10 era bo bamuwa ne bamugamba ze zino sente zigenda okukola nti yes budget yeeyo. Ne bagamba okay fine. Kaakati katubeere nga tukola we bati ne bati bategesa omukolo gwabwe. Ebyembi bisekebwa nti olunaku lwe bateekerako omukolo omugole omusajja yajja ne bataata be bazadde be abalala batuuse ku mukolo ne mwana muwala ng'afuluma munda mu mukolo okuva mu nnyumba afuluma eddakiika ezaasooka nga batunula babuuza ate kiki bino by'obeera omagamaga olabe gundi yazze ani ndabako baki ng'alaba omuntu nga n'omusajja mulenzi agamba taata y'oyo omuwala gamba oke kati taata ekyembi nti no ye yali taata w'omuwala yennyini amuzaalira ddala ate nga n'omuvubuka ye taata we yennyini amuzaalira ddala. Kwolwo omwana muwala yayanjula muganda we kati kubamu akafaananyi akatininga ggwe wooli owasizza oba ogenza ofune muganda wo wabula ate obuzibu buliwo ng'omuntu nti taata yali amanyi famire y'omuwala yonna yadde nga si ye yakula n'omwana oyo. Baakula bokka naye nga maama w'omuwala amumanyi na buli kimu kyonna ate abalina obbasenga automatically balina kuva sayidi yaani y'abagole abazze. Mwana muwala yazirika era ekyadde engulu mu butuufu ekyamuzza engulu yadde engulu nga takyategeera. Ssaawa zino yakkakkana. Jjukira emyaka gigenze abazze bakwanjula biki byonna bikwepaatiiseeko ogamba ati kati nkoze ntya ku luli kyali kyangu naye kati si kyangu. Mwebala okusubscribinga, okomentinga n'okulayikinga
era mugende mu maaso n'okuba nga mukola ekintu kyekimu.